era Kadama TV ebintu ebyewuunyisa mu nsi z'Abawarabu bingi nnyo era buli Kadaama abinyumyako lulwe. Buli Kadaama ali mu nnyumba ayina ebintu ebibeera mu nnyumba eyo byalaba nga byewuunyisa nga yali yagadde abisharingeko oba abibuulireko bakadaama banne. Tugenda kufuna Kadaama ono atunnyonnyole ebintu ye ebimwewuunyisa mu nnyumba gy'akola. Osanga bakadaama abalala nabo bajja kubeera nga balina ekintu kye kimu nakyo kye balaba mu nnyumba ezo ze bakola. Halo nyabo. Je baliko Mr. Kadama TV. Kama kutuweka omukisa Mr. Kadama TV. Oya Mr. Kadama TV. Omukyalo oyo oba omuwala agambye mbu ennyumba gy'alimu erimu abasiyazi. Mr. Kadama TV bwe tujja eno tulaba bingi. Mr. Kadama TV. Bagamba bwenzi z'abantu bwe bakwatira mu bwenzi olw'okubanga eddiini ebakakatako nnyo bakutta. Mr. Kadama TV Uganda biwero. Y'ensi ekyasoose obwonoonefu mu bantu b'endabye. Ku nsi ze nalabyeko sirabye nnyingi. Mpozi Nairobi ne Uganda yange. Naye bwentunulamu terinsi ennyonoonefu ng'eno. Eno gye bawaana ey'eddiini. Kyova olaba tuyina eddiini ewaffe era nkyebaliza Mukama nga ddiini ya busiramu oba bakatuliki waliwo abakola ebikolobero naye tumanyi Katonda. Mr. Kadama TV nga naakajja wano waliwo omwana Zolo. Omwana oyo Zolo kuba nasanga omukozi agenze kuwummula mu myezi era mukundeeta baŋŋamba nti ŋŋenda kubeeranga ne mukama wange yasula waggulu abalala basula wansi ne baŋŋamba nze ŋŋenda kutambulanga ne mukama wange oli. Naye mukujja sansangawo omukozi yenna nasanga yaliwo ng'agenze. Mr. Kadama TV waliwo omwana Zolo. Nabeeranga ngenze omunaaza. Omwana tayagala kumunaaza bulungi wansi. Mwana ali myaka 13, 12 nga tayagala kumunaaza ngolaba awulira obulumi. Ne mutunulako embeera nga sizitegeera. Ne ŋŋamba nedda abantu beno sakirowoozaamu nnyooko bwe ntyo mu kusooka naye nga ndaba omwana muto naye nga alinga muntu mukulu. Ekyo nasirika. Kati bwe nasirika twali lumu nga wajjawo omuwala omunaggana waliwo akaana kalenzi ebiseera ebyo kali myaka ndowooza 13 awo 12. Kati nga munnange aŋŋamba nti omwana ankwatirira. Ne ŋŋamba kino ekiwala kirimba omanyi kyogera nnyo ne ŋŋamba kirimba. Akaana lumu mba nzannya nabo ngenda okulaba akaana kankwatirira nakagamba gwe tuddangamu ate tebawulira. Neŋŋamba okuzannya kwako ng'akaana talina kumanya waakwata. Kati kazannya kaddira omupiira kagukasuka eri mu kisenge nakino ekyana weekiri Kizolo kagusula mu kisenge era nguno neyo nga bwenguwa omwana ono bwe bazannya omwana yatandika ayagadde omutwalira ku mabeere akuze atya. Neŋŋamba Mukama Katonda nange ne mugamba gwe toddangamu n'ozannya nange ne mugamba owulidde toddangamu n'ozannya nange. Kyanneewuunyisa nnyo ensi ze tujja nga bagamba nti bwe bakwatira mu bwenzi bakutta. Mr. Kadama TV nange byendabye mu nju eno nze sibirojja. Mr. Kadama TV ono bw'ayogera azuukuza bonna bye nalaba. Lwali lumu nga omukyalo waliwo omukyala yajja n'omwana we ayinawo abaana 2 bajja taddangayo wa baba oluusa munona ne bagenda ku kawutu. Kati omwami n'atandika nga oluggi okusula wano waasula tewali luggi wasula lumu yaba abagenyi tekuli luggi. Kati munnange omukazi nga yeebaka n'omusajja n'osanga
tabalinda kwebaka talinda nnyina kwebaka bali wano mu ddiiro erumu eddako kyekiringa ekisenge okutali luggi kati munange ng'ono omwana ogenda nga lumu musanga awuliriza eno bw'alingiza ndowooza baali tebamulaba naye ate mu kulingiza abali wano mu ddiiro baba balaba nti oli alingiza neŋŋamba katonda wange kati omwana waliwo ekyana ky'oyo omukazi ekito nga kikaaba bw'akaba jjajjawo ngamba muwe nnyina omwana mutwale wa nnyina nga beebase mukama katonda wange natya ensi nentyese neŋŋamba mukama katonda ngaali nebba akyadde era yasituka bulambalamba nayambala empale nga ndaba nga ali nebba nangamba omwana sooka omuzeeyo nawulira nti neŋŋamba bagenda kunkola kimbaguddeko ekyo nekiggwa akaana kana akalenzi Mr. Kadama TV wanjogera ekyo omanyi bwetujjeno tubanga abaze ku bufumbo waliwo ebintu byetulaba luusi netusirika naye ate bitukakatako naffe tubyogere bannaffe babimanye omukyala owa wano omukulu lumu agenze ku ttooyi atudde bannange nalabanga nange ebintiisa mutabani we omukulu ali myaka nga 25 omukazi ali ku ttooyi atudde mutabani we najja n'amukiisinga ku kisambi nga yenna ali bwerere bw'ati omukyala wa wano bw'aba akyusa engoye nga waliwo abaana b'abakulu oba batabani oba olugoye lutobyeko tayambala mpale ono omukyala agijjamu n'abeera okunya nga balaba n'akyusa nga tali yadde mu mpale ayambala gateeteeyi gaabwe natunda neŋŋamba banange kyemuva mulaba abaana bawungira eno ne bagwa amalalu balaba ebintu ebitiisa ojja mu nju n'olaba ebitiisa kaakati ekyana kino kisolo neŋŋamba oli omuwala munnange omwana bwati namulabanga bwati ne bwati nga sinaba mugamba ebyo ekyana kyajja nekiŋŋamba nti ono akoze bwati ne bwati akalenzi neŋŋamba katonda nge neŋŋamba kuli omuwala ngwemba naakamugamba nga munnange nga ndi awo nzinga ngoye nga omuwala jjina wali ekyana yasanga akana akalenzi kakozesa ekyana omwana yebasibwati ku kitanda kana akalenzi kayimiridde omwana n'aleekaana nagagwaggwa namugamba okoze bubi okuleekaana wandisoose n'okakwata ka vidiyo ako n'okaleeta nemugamba bw'omusanga mukwate vidiyo nemugamba abaana bano bakola ebintu bino naye baligamba nti abakozi ffe tubagamba singa bali bagwamu ate omwana wo wano nga yeeganye ekintu Mr. Kadama TV tewabaddamu nemugamba obuze bubi ka vidiyo ako okatereka okatsindikiranga omuntu n'omugamba katereke singa abaawo obuzibu bwonna kaba katuyamba bajja gamba ffe twalino n'abaana baabwe ng'oluluggwa ebiseera ebisinga oluusi bwe omukyala ono asula n'omwana ku buliri oyo omukazi omukulu jjukira tayambala mpale naye osanga akaana kamukwatirira kamutogerera amabeere mu nviiri abantu beeno okumanya balina sitaani omukyala ono omukulu alina abaana abakulu oba abatudde wansi ku buno obukeeka bwabwe mutabani we omukulu najja natandika omuweweeta mu nviiri mu matu nolaba ngaomwana omulenzi asituse yenna bw'ati Mr. Kadama TV byenkugamba sitya gwe ntya katonda nolaba ngaomulenzi asituse maama wamukwatirira akola ki mu mutwe mu nviiri ekyo nekidda wali akaana kana akalenzi kakwatirira nnyo jjajja wakulu munnamusanga akakuba empinga agamba akaana kankwata eno nga yenna mupiiki yakubyakubyaku wali genda neŋŋamba mukama katonda wange enoosi ki ekyo nekiggwa Mr. Kadama TV lwali lumu wano waliwo omusajja mukulu alina emyaka nga 25-26 ekyana kino kizolo bwakigamba nti jangu tugende nkugulira ebintu kinkwata nekinyweza nekibula okufa nalwana nnyo nga tayagala agende kati nze ng'obwongo bwange tebumpa nga naakajja wano Mr. Kadama TV omwana ono ebiseera ebimu omulaba ng'alina omusaayi
era nga wansi alunguulidde era nga bw'omunaaza awulira obulumi era bambuuzanga omwana oyo omulabye omusaayi biki biki ndoozanga bo bamanyi oba agenda mu periyodi oba biki ate bano bakweka ebyama byabwe kyesimanyi naye bwe nalaba ebintu ebyo obwongo ne bumpa ne ŋŋamba omusajja ono omwana ono amutya nnyo yandibanga akozesa omwana ono naye nga bw'omulaba wansi alinga omukyalo omukulu naye ŋŋamba yandibanga omwami ono akozesa omwana ono era kati ate noono byayogedde bindaga ti omwami ono yandiba akozesa omwana ono kati ono bosi wange nze ntambula na bosi wange ewaka waliwo abakozi waliwo abeera n'oyo omwana solo waliwo afumba noono driver alina emirimu emirala gyakola bw'abanga akulongosako waka bwe bityo bw'aba tetunaba kutambula genda nze omulimu gwange gwakutambula na bosi wange kakati lwali lumu bosi wange ambuuza bannange baganda bwe banywa sigala ambuuza nti bino bitegeera obinywa konze nze sibinywa waffe tetubinywa ankema nyina agendanga mu lumu ye andabayo bugaslighter omu nendabayo obuntu bwa sigala saanya okukamala lumu nabuwakunku mukka muyitirivu naye neyebuzabuza bateekamu ebintu byabwe bino bye banyookeza neyebuzabuza kati ate ono omuwala omulala yajja omunaggana ye yamulaganga nti nywa kakati ne bannange Mr. Kadama TV n'ensi nnyonoonefu nnyo shisha bamuteekawo ne banywa oba bawala oba balenzi kubanga enewa bosi wange era mbirabayo bishisha mulumu ye abikweka eyo kati ate nabana abasajja babinywa kati lumu nagendako mu basajja nali mbatwalidde kyayi kati omu n'agamba nti olabika bulungi nnyo ng'olabika bulungi omu n'awulira najja n'agamba ono omuganda we nti gundi yagambye bw'ati yaŋŋamba toddangamu n'olinnyayo era nga sirinnyayo kati ate engeri gye ntambula ne bosi wange eno waliyo paati ezirimu abamerika bakazi bwe mugenda gye bali banywa ebintu ebyo babinywa banywa bisigala shisha kati bangamba nywako ebintu birungi ekintu ekyo bakakingamba nga wiiki emu emabega naye Mr. Kadama TV nempulira nga nti nze nagamba omukazi bw'oba ogenze mu banno nze nina okusigala mu mmotoka sirina kimbeeza na banno wabeerayo ku mazzi eyo ku biiki we mugenda ne mutula batuula bufubo bufubo obwonoonefu bwa bano bw'amaanyi nnyo 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 Mr. Kadama TV ono omwana buli lwayoza essuuka n'asangako ebintu bikyafu mukama wuyo kenyini omukazi ono omuwala yaŋŋamba nti agenda n'agamba ntakula mu matokola ki n'omuwala n'agamba nti omukazi ono feelings zijja n'abanga alina omusajja ne mugamba nga nze era mbitakula nze Mr. Kadama TV abantu bano tebeetaaga kubalaga nseko nze bosi wange lwensesa waka ono ne baana bakanvuddemu akaseko bonna basekera ne beewuunya sirina budde bwabwe sirina budde bwa mboozi yaabwe esooka bana bantu boonoonefu nnyo nze sirina budde buseka nabo boonoonefu nnyo Mr. Kadama TV kituufu omuwala oyo byagamba babito lumu akalenzi ako kajja mufubiro omanyi kali tekabonerera kajja ne kakwekwasako ekyana kizolo kyawo kabolwe nekimugamba nedda okuleka nzenze kanze olina okukwatako omanyi kyogera kati ffe tutegeera bikyogera nange twaseka noono omuwala omulala tugambe nensinga nyonoonefu Mr. Kadama TV teri nsi nyonoonefu ng'eno teri nsi nyonoonefu ng'eno wabula abantu bano okwewala nze ono bosi wange bwangamba nti mukole masaagi nze kati masaagi mukolo n'omukyalo omukulu oba tukomyewo obanga wano nga sinagenda na bosi wange mukola masaagi naye bosi wange yangamba nkola masaagi engeri ono gye yangamba bwafuna feelings namugamba nze sikola masaagi nemugamba omulimu ogw'amasaagi si gwange gamba oli akukola masaagi nenkimulagira nemugamba sijja kukola masaagi era nze taŋŋamba kati ebiseera ebyo mabega yaŋŋamba musiiga ebizigo ku ntumbwe abikola n'ebisambi nemugamba maama
omulimu guno si gwange. Namugamba sijja kusiga kakuyitira oli. Nagamba nedda ali biza afumba konze bw'anaamala amanye omulimu gwe. Ne mugamba nze omulimu gwe najja okukola gwe mmanyi. Ebiseera ebibadde bya kalantiini nga tetutambula badde nina emirimu emirala alala gye nkola, naye bwe nalaba nga bampitiriddeko namugamba funawo okoma, gy'emirimu si gyange, gy'emirimu si gyange, sijja gikola ate nze siseka nabo. Mr. Kadamba TV nze mmala ebbanga, nze ngenda mu mmotoka naye nga sisese, nenkomawo nga sisoogedde naye. Ebbanga lye mmala mu mmotoka mbeeramu ne driver, naye nze tamanyi na kigambo kyange.